Mwebale nnyo okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno Olulasange Online TV oba Munnabusiro n'Olulasange ye. Mwebale nnyo abalayikinga, mwebale nnyo okukomentinga ate mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale nnyo mmwe abasharinga emisomo gino ne mugigabanako ne bannaffe abalala. Bannange nga mwebale nnyo, mwebalege ab'enkajja ab'ennakatu. Kale n'olwaleero nze Munnabusiro Sava Bosa Musisi komyewo. Omanyi okuzza ekisiki emabega si kuzikiza muliro, ate komyewo era twongereze ku lukulu. Bannange omugagga alongera kubisiriiza, kituufu ddala. Nange nfaananako omukwacyazi ng'anaakwacyaga enkulimba kubanga ekisembekeddemu amassaamu, amatenzi, amasaasi n'amattuzi tekimubeera wala. Babeera bukwata bwa nswa na mumwa oba bukwata kambe na nsalwa ddala, bukwata ffumu na nnyama. Nange kwe mmembekedde nga eya wakati, omanyi okwesogolera kulungi n'okomba engalo, ate enju ey'omu nnungi okuba ennoga akalanga. Mmwe nno munaatungira ku luwuzi ezitali ntunge eziwubira. Temugaya bino byendeese nti ate bitono. Agayirira ebitono agwa kiserebettu. Ate munnange munaawonga mugalamidde. Kirungi bulijjo agalamidde tabula gwatta emmanvu etta embaala. Ab'ebulemeezi gye muli eyo, ab'ebulemeezi abalya nnaka kojjange Sega Mwenge Bernardo ow'ebulemeezi. Leero bannange ab'ebulemeezi ndabira mukulu Luwaga Abdallah. Ab'ebulemeezi nabo beejaga. Mama kakati ekitundu nina wano ekitundu ekisooka ku bye nateeseteese ebikwata ku bulemeezi. Abalemeezi omanyi bulemeezi ssaza lyadda nnyo, ssaza kkulu nnyo erya Buganda kuba lyawangulibwa ku mulembe yali Kabaka Mawanda. Kabaka Mawanda bwe yalina omusajja we omuzira ennyo eyali amanyiddwa nga Matumpa Ggwa oyo yali yeddirango naye yali tazannyazannyi era yayamba nnyo Kabaka Mawanda mu kuwangula essaza eryo ery'ebulemeezi okuligatta ku Buganda kubanga kyali kitundu kya Banyoro, lyali ttundutundu lya Bunyoro naye kati ssaza lya Buganda. Kakati bulemeezi ng'essaza embuga yali enkulu mugimanyi bulungi eri awo ku lusozi Bbowa. Naye nga yasookera Buzinde, tokeerabiraako. Kakati bulemeezi, abantu b'omu bulemeezi kuva dda nga bagezi nnyo ne mu njogera yaabwe. N'abaleero bagezi ddala ne mu njogera yaabwe n'enkozesa y'olulimi. Kale mu nnaku ezeddako baabatendanga kubanga kigambibwa nti abakopi abaayo baayinzanga okuva ewaabwe ne bagenda eri mukama waabwe ate ne boogerako naye mu mboozi, naye nga babeera n'amaloboozi mu mboozi nga bakozesa ebigambo eby'okupankapanka. Mu mboozi n'amaloboozi ag'okupankapanka oba mu ngeri enyumisa ennyo emboozi n'okuwaanawaana oyo mukama waabwe. Katugeze bwe yabanga oba alina nnyama n'abawaako ne balya nabo ne basanyuka kubanga ebigambo byabwe byewuunyisanga nnyo ate nga bisanyusa n'omwami nga bw'abawulira nga boogera oba nga babyogera nga tayinza kulema kubafunirayo kyabafunidde. Talema kubafunirayo kyabafunidde, tayinza kutabafunirayo kyonna kyabafunidde ku bibaawo oba kita kya mwenge. Manyi nabo baanywanga nnyo omwenge ab'ebulemeezi abo kuva dda ate baali bayiisa. Towulira olugero olugamba nti nno omulemeezi tabuuza mwana, abuuza ndeku ya mwenge. Abamu mubamanyidde mu kutta nswa nnaka na kulya nnaka ne mubatuuma n'erinnya nti abalya nnaka, naye ate abalemeezi abo be mulaba n'endeku baziwuuba. Nabaleetera kojjange Bernardo ng'akutte endeku juuzi wano ng'agiwuuba. Oyo mulemeezi. Mulemeezi awedde emirimu. Kale nno ebyo bibamanyiddwako ab'ebulemeezi, ebyo bintu byabwe nnyo. Kale baali bagezi nnyo era olw'amagezi gaabwe amangi ddala n'omwana omuto
yayinzanga okwogera ekigambo oba ebigambo eby'amakulu. Kati kyebava babajjako olugero olugamba nti ebulemezi teva muto eva musiisiirwa. Ebulemezi teva muto eva musiisiirwa. Jjukira nti essaza lino Bulemeezi teryabeerangamu bugagga bwa nnyonnyo bwa njulukufu. Abantu baamu baalinga baavu mu biro eby'edda. Twogera ku Bulemeezi ey'edda, baalinga bantu baavuuyavu bwe batyo, naye ate baayagalanga nnyo okusuubula era baasuubulanga embugo ezo ennungi baaziggyanga waffe mu Busiro mpozi n'e Mawokota, kubanga kigambibwa nti bo baazigulanga mu Busiro n'e Mawokota olw'ensonga nti emitumba ebulemeezi eyo tegyalamanga, gyalinga tegirama nnyo era nga abakomazi tegibalamira nga bagikomaga, nga n'ekirala nga tegiwangaalira mu nsuku nga gifa mangu. Jjukira nti mu nsuku mwabangamu emituba baagisimbanga mu nsuku. Kakati essaza lino lirina ebitundu ebiryogerwako ebyalundirwangamu ennyo ente mu biseera eby'edda. Ekitundu ekimanyiddwa nga Busubika mpozi ne Matembe. Busubika ne Matembe eyo balundirangayo nnyo ente mu biro eby'edda, naye abantu ab'edda kigambibwa nti Bulemeezi eyo abantu baayo baali beefunyiridde nnyo mu kulundira ente ezo mu bitundu bye nkunyonyoddeko oba bye nkugambyeko. Bulemeezi eyo waliyo omugga omunene oguyitibwa Lugogo, ate waliyo gwonna omugga guyita wakati mu ssaza eryo ne gusalamu omugga omunene Lugogo guyita awo mu ssaza eryo wakati. Kintu kyakwogerako. Bakabaka ab'edda tebaakubanga bibuga mu ssaza lino ery'Ebulemeezi, naye ate baakyalangamu nnyo okuggyako Kabaka Kintu Mbu yakubako ekibuga eyo Ebuzinde. Ebuzinde owulira enjogera egamba nti Obuzinde babuzinze, eri ku kyalo ekyo Buzinde mu Bulemeezi. Kakati eyo Mbu omanyi Kabaka Kintu yakuba ebibuga bingi nnyo bwe yali alambula, yakuba ebibuga bingi, naye bakabaka b'edda tebaakuba nnyo. Mpozi yakubako n'e Kasagga mu Bulemeezi, yakubako n'e Kasagga, Buzinde n'e Kasagga. Mpozi jjo ly'abalamu Kabaka Muteesa Walugembe Mukaabya, Muteesa owookubiri yakuba e Baamunaanika mu Bulemeezi. Kakati yakudda n'ekitundu ekyokubiri ekikwata ku ssaza lino erya Bulemeezi. Ekyo kibadde ekitundu ekisooka nga nnombojja embeera eya Bulemeezi. Yakudda n'ekitundu ekyokubiri twongereko tulabe.